Popin Media. Essuuzo we yakimpa n'engenda n'enywa amazzi n'engenda eri ku ffene ekisumuluzo n'ekikoka n'engenda ku ffene we nagenda yafa ne mubiri n'ampita n'agamba mbuno genda oggyemu ssente ziri ku buliri bwange ozitwale ndaba ng'enjabagoluma we nagenda zijja kunangigira ku mukono najja naggalawo weyagalawo ati n'amala kenyini najjamu empale naneebakako we yatandika okubingira ekyavaamu we yalaba ng'omusaayi gujja n'alyoka nsitukako n'ankwasa ssente n'agamba mbuno sigira mbuno si wajeja mbuno si bibagamba kati nze nenzirayo waka nenzigulawo ekisumuluzo nenkiteeka ku kufulu nenkiteekayo gye bibeera nenzigalawo nensooka nenaabako nemala nenyoza empale yange gye nalimu nenzigalawo nengenda mu buliri neneebaka eyo neneebaka kati bano gye bansanga ne bampita nempita banengenda nenzigulawo bwe naggulawo wendi ne bandaba nga neekutte ne bambuuza sise kiki ne mbagamba nti tewali ne bagamba nti n'oba olidde ennyama baŋŋamba nti yangamba mbuno sigamba jjajja embuno tayagala bamuwugire bajje ewuwe babimugambire mbuno bamusibe kati jjajja ne bazamba mu nnyumba nga neekutte ne bampita nengenda nenzigulawo ne bambuuza sisi oba oli okiki ne mbagamba tewali ne baŋŋamba kiki wali nkumi ssatu nenziteeka mu nnyumba yakangira emirundi esatu egyo yasooka nampanga ssente nga sirina kyemukolera nayembera ku ssomero ng'ajjayo nampa kati nenzirayo waka ng'ampa ekyavaamu natandika obingira emirundi esatu guno guli gwe gwabadde ogwokusatu akuuma ku gundi ku brain set asikaali kuliko n'asikaali omulala iye kituufu ng'alina n'emmundu mu nnyumba ye mpulira bubi lwali lunaku lwa ku Sande twalina ku mbaga kati bwe mbeera ku mbaga kojjaawe ng'ajja ng'ansaba ekisumuluzo ng'agenda okwekola ki kunywa amazzi kati bwe yamala okikomyawo kati waayitawo ekiseera naye najja n'aŋŋamba jjajja mpa ekisumuluzo ngende nnywa amazzi zaali ssaawa 10 ne mmuwa ekisumuluzo bwe yatwala ekisumuluzo teyadda kati ndowooza bwe yatuuka eyo ebirowoozo ne bimutwalira kugenda kukola ki kulya ffene kati n'akola ki n'agenda mu ffene mbu bwe yatuuka eyo ku ffene mbu yamukubako bulungi bwe yamala okuvaayo mbu n'amugamba mbu jangu ogenda onone ssente afande mubiro kati akola wa Ssaabanyala omusirikale mukuumi yali akuuma waka kati n'amugamba mbu jangu ogende mu nju onone ssente ogende oli kati mbu bwe yagenda mu nnyumba naye n'amugirako ku mugongo n'ayingira naye ne beggalira kati ffe ssaawa emu bwe zaawera nga sibalaba egamba ati bano abaana bali ku mbaga kanzireyo waka nzigalire enkoko yange kati bwe nzirayo nsanga noono naye oyo jjajja muto ng'akola ki nga naye atuuka ng'agamba baaba obwedda oliridda obwedda otuddeeyo nti ye nga nkola nnoonya ekisumuluzo nga kinoonya nga kimbula si wasibe kwegenda ku luggi n'empita neŋŋamba ono kano kamanyira buli nnaku keesibirayo mu nnyumba nenkayita ne kaggulawo
bwe yaggulawo ne mmubuuza olidde ennyama ebirogologo bikuluma nti nedda ne mmubuuza nti twaliza muli olidde ennyama ebirogologo kati bikuluma lwaki weesibiddeyo n'aŋŋamba nti nze sinnalya ku nnyama kati bwe yamala ng'akola ne mmubuuza omusujja okuluma nti nedda ne mugamba toyagala kumira makerenda kirabika omusujja akola ki gukuluma kyavaamu maama muto n'akola ki n'amulaba n'agamba Sise ate omusaayi ogugyeewa kyenva mubuuza alina omusaayi nti ye kiguluwa ngenda omutunula ku bigere yenna ajjudde musaayi engalo zonna zijjudde musaayi nga yenna nnyumba ngenda okumulisa mu nnyumba mwena nga mujjudde musaayi mwereere ng'ennyumba yonna ejjudde buli waalinnya musaayi buli waalinnya agugenda gukola ki buyiika buyiisi amala nenkola ki nenziruka neŋŋamba ono ne tumubuuza nti ovudde ku muti n'ogwa ti nedda ekiti kikufumise ti nedda nti obadde naani nti tewali ne tumubuuza naye obadde naani nti tewali nti obadde naani nti tewali kyenva jjajja bamugamba nno gw'ovaamu omusaayi mungi ogenda kufa yogera gw'obadde naye kati olwamala n'amugamba jjajja mbadde na afande Mubiru yampise n'aŋŋamba kima ssente bw'aŋŋambye nti kima ssente nenyingira n'aŋŋamba genda mu nnyumba okime ssente bwe ŋŋenze mu nnyumba naye n'ayingira n'aggalawo bw'amaze okunkwata n'ankwasa essente 3,000 ze nzize nazo kati ne tukola ki nze ne nziruka ewa Chairman yali ku mbaga ne muyita ne mugamba Chairman sooka ojje nfunye obuzibu Chairman nze ne nziruka n'aŋŋamba kanzije ne nziruka ne nzirayo ewaka bwe mbeera waka nga simulaba nenzirayo emisinde era ne mugamba Chairman nkuyise nkugambye jangu mbadde sisobola kuyita nga sinnaki buzibu nkuyise jangu njagala kino gye wemala okola ki okirabako ndyoke ntandika okukola ebirala ebiddako kati wamala Chairman n'asituka n'ajja kati bw'ajja n'alaba omwana buli abantu bonna ate kati awo abantu ne batandika okukola ki okuwera ne bajja abaana n'abantu ne bamubuuza mwana gwani akukutte n'abagamba afande Mubiru yankutte era we twafunira obuyambi kansala Fatuma n'atuyamba n'atufunira emmotoka ye yatuleeta paka okujja paka eno ali awo era tali bulungi yafuna omusujja mungi ali awo talina buyambi buli awo obujjanjabi kale bamulongoosezza bagenze mu Sweta ne bamukebe ne bamulongoosa ne balaba nga ki era ekinkaluubiriddwa sirina buyambi era singa ebintu ebyo nabigobyeko dda olwa ssente ze sirina njagala muntu oyo akwatibwe asibibwe omusirikale essomero eryo liri mabega wange nze ndi eno yeebo be bali emabega owa Ssaabanyala ku ssomero erya siniya kale ku ssomero kuliko ate akuuma omusirikale akuumawo ye abaddewo nga musirikale kuva dda alina okulabirira bintu biriwo nze Nakizza Sauda okutuuka wano kansala Fatuma ye yatuyamba olw'embeera y'omwana gye yalimu ne tujja natusooka tutyama ku poliisi Entenjeru bwe tuva ku Entenjeru ku poliisi ne tulyoka tujja wano bwe tutuuka wano bami ne bannyamba ne bamutuma amazzi ne bamuteekako ne ndaba ng'omwana embeera si nnungi ne batusindika eno mu baana ate kwe kutuyamba ne batujjayo ne batuzza wano naye okuba bamuteekako amazzi kyendaba nnyo kye bakodde kumutwala mu gundi kumukebera naye tanafuna ddagala liri awo ly'amaanyi ate omwana agamba alumizibwa mu lubuto jesi bamusonsesa akaseke wansi eyo bamusonsesa akaseke wansi eyo awa yonna abuguma obuzibu bwe tusinga okufunawo
akasente naffe tetumanyi oba bamutaddemu kufuuyisizaamu. Yes, balabika bamunazizaayo bunaza. Ab'obuyinza banaye kutuyamba omusajja oyo baba bamusibira ddala basibe tukooye abatujju abatwonoonera abaana. Afande Mubiru akola ffe tumumanyi nga afande ewa Ssaabanyala. Omwana yatugambye yakamukozesa emirundi 3. Embeera ngirabye era embeera eno ffe ng'ab'ebyokwerinda tugivumirira. Ekikolwa ekyakoleddwa kikolwa kya butemu nnyo era omukuumaddembe ono yabadde agezaako okudduka naye twamunoonyeza ne tumukwata era wenjogerera tumukuumira ku poliisi yaffe wano e Kayunga. Naye nga njagala kkubira abaana abato omulanga naddala abaana abato ab'obuwala nti omusajja yenna bw'akuyita ng'ayina gy'akutwala ayina gy'ayagala okukweka muloope kubanga omwana ono atugambye nti ekikolwa kino kibadde kimutuukako ng'omusajja ono agezaako naye abadde nga tayogera paka bwe yakikoledde ddala n'amwabya yenna. N'olwekyo tukivumirira abaana ab'obuwala temusirika mubeere nga mwogera ababalimbalimba n'obulabo ne bukeeki n'obuntuntu mubeere nga mwogera ekikolwa kino kikyamu era omusajja ono omukuumaddembe ono agenda kkangavvulwa era amateeka gagenda kumukwatako nga bwe galagira. Abazadde mwenna mbakubira omulanga nti temulajagalira baana. Manya omwana wo waali, temutuma baana kiro. Oba olina w'otambudde omwana tomuleka waka yekka. Funa omuntu omukulu amukuuma. Oba toyina amukuuma, waakiri funa mukwano gwo oba ku muliraano omukyala omumuwe. Ate n'abaana ab'obuwala temubalekera basajja. Abaana bano mubakuume, manya omwana waali, omwana mufeeko kubanga ekintu ekyatuuse kw'ono omwana abakirabyeko olwedda tukaaba bukaabi. Twenyamidde nnyo ng'abatuuze olwamukuumaddembe okusiiwuuka empisa n'afuuka sseduvutto ku kaana akatannaweza myaka 9. Omwana wa myaka 8, omwana baamuleeta mu ddwaliro ng'abuliidinga omusaayi oluvannyuma lwa musirikale kubanga yasiiwuuse empisa. So kubiriza bannange ne gavumenti okutwaliza wamu. Abasirikale mwabakkiriza ne bajja mu bantu ab'amagye naye ate basiiwuuse empisa. Ekitongole kyakolemu omuntu gwakuuma tumusuubira okuba nga wabuvunaanyizibwa. Bw'oba ng'ogamba nti oli Ssaabanyala oteekeddwa okuserekitinga abantu b'oba abagenda okukuuma oba b'oba okolagana nabo kuba levo gy'oba olimu ya buvunaanyizibwa. Abantu ng'abo beetaaga kubajja mu bantu. Ekimenyeka kebeera mitima gy'abantu naye abantu bwe batu tusaba gavumenti ebateere eddala eyo etasaana kulabibwako muntu n'omu. Tusaba akulira ekitongole ky'amateeka omwami Isaac Ssemakadde ekiseera kye baakulonderamu ffeno mu kyalo twakwesunga nnyo okulaba ku muvubuka eddembe ly'omuntu nga lirinnyirirwa. So eddembe ly'abaana lisukkiridde okulinnyirizibwa. Omwana atugambye nti omusajja yali yakamukozesa emirundi 3 naye nga agezaako okulaba ng'amugonza asobole okuyingira. Tusaba etteeka liramule n'abali eyo bonna abalina kuyamba buyamba ku mwana ono kadde asola mu kayumba kasubi talina bwali. Omwana twagadde ne Dimansita ng'agamba mubanja ttaamu 2 badde tasasula. Embeera abaana mu byalo gye balimu si nnungi okuva ku bakadde okudda waggulu nti bw'alaba nnusu 1000 aba alabye eggolodi. So bamulimbira ku 3,000. Esa Ssemakadde tukusaba omujaasi oyo agenda kuvunaanibwa mu kkooti ey'amagye fe abaawo wansi tetasobola kutuuka. Tukusaba taking action omwana oyo asobole okugoberera keesi ye asobole okufuna obwenkanya n'abaana abalala tubenyumirizeemu.